njagala agende wa mama wa Halima sina nnyo contact na mama wa Halima naye nange namutumyeyo obubaka ne mugato va wa mama wa Halima nga tagambye nali nkulemesezzaako okugenda mu maka ge era stories zonna z'okola nze asooka ku authority nze omusajja gwe waaccuse nze nti nali nkusasuddeko okuwanika eddoboozi ly'abakadaama ate ntandika nti okuba kadaama ekikono so siri mu lutalo lwonna na mukulu wange SB4 era sisobola kuba mu lutalo lwonna naye babadde kuwanyisiganya bigambo asobola okuba nga alina obuzibu nange ate nabadde sikimanyi munnange nti bye twakubaganamu ebyo ebya mukaluneti n'ensonga endala ezasiya nange yali opinion yange na pressure y'Abannayuganda gamba nti wano waliwo obutali bumativu so story bw'oba ogireese kati olwaleero bino bye twogeddeko waliwo abatakkiriziganya nabyo waliwo abagenda okuvuma naye ate ekyo tekitwawula nabo be basubscribe baffe olwala tujja kwogera ekibakola ekibanyumira omuntu bw'ayawukana naawe mu ndowooza ku ebyo by'oba okoze tafuuka tafuuka mulabe so nze sirina buzibu bwonna SB4 simulwanangako nkunnyonnyodde bulungi nze yali anoonyezaako nga nakava ebweru ne mugamba ndi mu lutalo lwakulaba nti tuyamba bakadaama naye nkimanyi bino mukola bya bwereere ne ngenda kuwanga ne ssente wano ku YouTube teri yali ajja ku bakadaama interview paka nze nga nkipushinze nasasulanga ne ssente babajjeko interview nga bababoola bakadaama naye olwalira ate be bankubisa ne bakadaama baali bababoola ng'omuntu yenna okujja kadaama interview malamu wa ssente nga bagamba nedda paka nakiteekamu ssente ne babloga beeyogerera ng'oli yali ayagala kakadde nze nga muwaasa tuge nali nsobola okukola kuba bakadaama sibafuna mugamba nti bw'aba alina obuzibu boosi wampe anjokyeyo oba ate alina obuzibu anjokyeyo nange nali nkola kya mutima so muganda wange sirina buzibu naye ate sirowooza nti ndifuna obuzibu naye ye bw'aba alina obuzibu nange ng'omuntu abantu basobola okuba naffe n'obuzibu nenze nga nze takola bizinensi ze nkola nze ndi mulwanirizi wa ddembe ly'abakadaama okuleka yenna agwamu eri ekkubo tukubagana buzibu bwe balina bwe bwamukalunetyo kuba nti yabba abantu ne tugezaako okwogera okudimandinga justice ate ndowooza bo ne bajja mu lutalo ate nze lwessaamanya singa mwanyamba ne muŋŋamba dda nti olutalo weeruli ne twabika oyinza omusobola ati nkubuulidde kuba ye yagala nti nina olutalo sisakuba nalutalo SB4 takola bizinensi zenkola nze ndi bizinensi maani ndi activist ye bloga YouTuber nze atalina YouTube nti tuvuganya basubscribe nyinza kuba na lutalo ki gwe wali oddeko programu yange ndi awo nkuba SB4 wali gyeweddeko twogera ku bintu bingi opostinga ebintu bingi katera ye yakyereetedde singa nze amulwana nze yandibadde akireeta so naye muganda wange oyinza okuba wanfuna bubi nze Kayanja mutima ogwange mulokole ndi musajja mwerufu siyinza kuba naawe na buzibu mukulu wange SB4 tufokasinge ku bintu ebiyamba Bannayuganda ebiyamba eggwanga tugende mu maaso awo wenyini njala tugendeko mu entertainment katini the big three Bebe Cool, George Kazuzo Chameleon n'omuyimbi Bobi Wine Bobi Wine yavaayo n'ayogera ebintu byayogera ensi yonna yabitegera saagala tubiddemu naye nga ku lunaku lwa Easter Dr. Jose Chameleon yavuddeyo n'agamba nti ayagala ennyimba zonna ze baayimba edda baziiwe batandike bupya katalogo bwe liba nga ye agamba nti ennamba emu yayagala baddemu baddeyo ku zero batandike bupya then Bebe Cool yagambye the big three kikyaliwo era nga akyabala ebya bonna ababiri abo bamuzeemu omukulu endowoozayo njagala kwanukula Jose Chameleon taata wange kuba abasajja bakulu badda tubalaba okuva lwe wava mu kazannyo ka music n'oyingira politics nga Bobi Wine yakuinspirinze wagwa n'enkona n'enyo kaforever kaddeunga kakuba anti nkubuulira kasobola okubeerawo naye tosobola kweŋŋanga muntu yakuteekako opponent n'akuwangula okitegedde ekyo ali mu kyakuna okitegedde
tolina bw'otandika kwegeraageranya na muntu nga wagenda mu territory yakuwa ekkaadi oba n'agikumma oba n'agikuwa yamukubirayo n'akayimba awo kyekugamba bino tubyeyogeranga kyama kati awo kasita wejjako amaanyi n'otegeera nti ono ansinze olwo lwe lunaku lwe weeyambula ebitiibwa tokyalina n'authority kwogera ku Bobi Wine kumwegeraageranyako asobola yekka wano either musically oba politically asobola yekka ali Bebe Cool kuba byonna yabidifayingirawo atosobola bukulembeze tosobola kino siyinza kujja kuvunamira kati oyo yekka yasobola okwogera kwani ku Bobi Wine kubanga olwaleero Chameleone bw'ogamba nti oyogera ku Bobi Wine ne bw'omwegerageranyako musically omusajja yagenda mu kalulu n'ayingira parliament yagenda mu kalulu n'afuuka president n'agabana ne president w'eggwanga obululu omanyi kyekitegeeza yagenda mu kalulu n'atwala ababaka mu parliament era yabasinzaayo n'abeera opposition leader olwaleero kati oyo osuubirako kuba naye luyimba kiddala agamba nga wali obaddeko mu nkwawaza nikubuulira musiki va mu kumwomulabira obulabi ne stage zimatalinga president bamukubisa wano ekiyimba nga tekinyuma naye buli munnayuganda yakinyimba yakifuna buli omu yali anti kati kyenkugamba president bw'omwegeraageranyako asobola okugamba nti rediyo zonna zikuba olwo oluyimba ku ssaawa bwezi bw'abajja okwogera president bakugamba all radio stations all TV stations bali bakugamba nti agenda kubeera ku NBS yokka okitegedde kati singa ajja okwogera n'amaliriza nga akugambye nkubira kana akayimba kange okitegedde kati kyenjagala okulaga Chameleone omuntu bw'akuleka eddaala limu ate n'oyagala obeere wansi we gwe ne bw'ovaayo otyo batokyakola makulu wajja mu kalulu n'otapulisipalinga singa osigadde awo mu kalulu osooka olwana ennyo oyitemu otuuka eri bamulyamu olwo kyandibadde kyamakulu nnyo gwe tomanyi Bobi Wine bwe yakuba Chameleone kigo kitegeeza Bobi Wine yali omu ku downfall eza Chameleone kubanga kati talina bw'asobola kwogera Chameleone talina bw'asobola kwogera ku Bobi Wine gwe yajjako ne mutulitulira yange nkuwe kaadi gwe twagenda mu kalulu n'ogwa n'okumulaba obulabi kyagaana yebuzaabuza kyekugamba kati eyadifaalinga Bebe Cool yasobola okwogera mu ebyo kuba yabiwakanyizaawo dde wano gwe yayambalako ku maanyi gange ng'olina kyonoonya tayogera nkamaanyi g'abantu gwe bw'oba oli w'amaanyi musicale mu buli kimu kyonna lwaki wayambala enkofiira ya people power tewaleeta yiyo awo yamukubira ekyo Chameleone buli lwakijjukira n'olubuto lumutokota yayingira mu kalulu n'atawangula kati kitegeeza bw'oba osabye ku maanyi g'oli mu kalulu lwaki music yo teyakuyisaawo bw'oba ogamba nti gwe yali number 1 kale Yesu wali naye wagwa asobola okwogera yekka ku biifu eno era n'asitaani nga ye Bebe Cool era wenyini yayogedde anti nkubuuli nambenga anti kyenkugamba ono yayingira mu music n'agwa ku lwoli otegedde kubanga ono yayingira politics n'agwa ku lwani kulwa Bobi Wine tamuwagidde ate tayiseemu kati bw'oba ogamba nti wali number 1 waffe lwaki ndi superior lwaki ndi w'amaanyi gy'oli abantu bandikuwagidde nti gwe yatukubanga music ekyengoma kino ebya ssente philosophically biki byonna ebyo ekyengoma kino kuyimba anti kalabayo olaba music nze bwe mu categorizinga ntunuulira buli luyimba otegedde Chameleone alina ezitankoledde nga Bebe Cool bw'azirina nga Bobi Wine bw'azirina otegedde kati bonna bazirina naye njagala banange beewe nti tukube ennyimba 5 alubamu egi emu okitegedde kuba kati Chameleone alina zimamamiya nga nnyimba zadda n'olwaleero nkyaluwuliriza nga Bebe Cool naye alinayo ennyimba ze naye nga zadda naye nga nkyakola ki nkyaziwuliriza ka Bebe Cool alina ezo ennyimba eza luzungu
apana ku minzani love every day osanga n'abazungu balukola ki balukooka naye ate alinamu nezitankolera nga kokodiyosisi kati terwankolera nze okitegedde so nze abasajja bano mbakategorizinga mu music ebitiibwa mbibawa mu ebyo byebakoze kubanga olwaleero toyinza kweyita namba emu ng'ogyeyitira ku pulezidenti kiswalamu tukutegeka akalulu naawe oba oli namba emu abantu basalewo oba oli namba emu tutegeka akalulu naabugabana n'omukulembeze wagijjuza gwanga mujje anti kati kenkubulya kyoba olaba nti ye bebekulu yeekwata ku pulezidenti nti politikale agamba fa abakuwangula awo wamusingira politikale nze nawagira pulezidenti Museveni ne tukuwangula bwe tubanga fa abakuwangula ku ballot paper bebekulu ye number 1 okitegedde bulungi kubanga ne kabobene bwe kaba koogera nakeera kaligadi nga byabufuzi kati nze pulezidenti naawe onziza otya mwabo abekiskisingira stage okirabye nakola oluvimbo kalugjayo mu maanyi g'abantu ne bebekulu n'aleeta ogenaale munange nawagira Museveni naye n'awangula ate nga nze omu ku abaali basooka ku mwanja okumunonyeza akalulu kati bwe tuba owaffe yakuwangula gwe naleeta kati nze namba emu era wano namba emu mu music bebekulu bano kati then kindeeta ku nsonga eddako